Canary Mugume ne mukazi we beyagadde okumala emyaka ndowooza nga 15. Oluvannyuma lw'emyaka nga 15 ne basalawo ne bagamba katika tuwewase. Ne baspendinga over million nga 65 nga bakola mbaga. Embaga oluggwa ate ne baawukana after 3 years. What could be the problem? 15 years muli mwenna, emyaka 3 gino gyokka gye mumaze nga mumaze okuseparatinga ate nga mumaze okuspendinga over 600 million money eza Uganda wano. Mu mawulire ge tulinawo Canary Mugume ali Prince Ferguson Sasha namugamba nze sikuba bakazi nze gwolaba ne musajja wabuvunanyizibwa ebyo byogamba nti nakubanga nze nalinga njagala custody ya mwana omwana mwamunyima haiva machi n'obuyambi nzize nga mbusindike enfunde eziwera nina ne receipts nina ne documents zonna eziraga timbadde nga mpeereza obuyambi eri omwana wange nasalawo okusirika olw'ensonga fe abasajja tetulina ddoboozi mu ggwanga ne bona ayogera oddamu ensi ejja kutunulira nga ggwe omusiro nga ggwe omusobya ngenze mu kooti newubi enfunde eziwera bw'ogamba nti mbadde nga nkukuba ekyo nsibako matugambuzi ekonde esango mu mawulire ge tulinawo awe tuli tujja kwongera okuba eggulire bwe bana baba bazzemu okweri prayinga ekiri mu bufumbo kitokota si kisaanikire gwatannaba kugendayo asooka olindeko fantastic. Nina kintu kye realize nze obadde kimanyi ennaku zino obufumbo bwe buggwaawo omukazi asirika n'omusajja n'asirika naye omusajja asirika nnyo alinda omukazi ayogere. Have you realized that? Edda ng'omusajja bwe babaako kye bamugamba nti yakikola in part of the relationship basirika, but this time round I don't know what happened to men. Woyogera nga naye ayogera, oyogera kino nga naye ayogera, oyogera tebakyasirika. I don't know why. A woman came out, mukazi wa Canary Mugume n'agamba nti omusajja yamukubanga. Omusajja naye n'agamba wankubanga nendeta n'omusaayi. I have evidence. Ongamba sirabirira baana omwana wange mbadde musindikiranga sente buli mwezi and I have receipts and transactions. Nina ne messages ng'ogamba thank you. So I don't know what happened to men. Omanye abasajja bedda nga bwe baako kye bamuvunaana asirika busisi bambi nakkakana gwoyogera osirika ennaku zino men talk obani yakibayigiriza men are talking ye tajja kutandika accusations wabula go when you start is going to talk. Sawa zino everyone is wondering how comes Sasha Ferguson was beating Canary Mugume. Buli muntu yeewuunya could it happen? Ate ye Canary agamba I have proof nti omukazi yankubanga nga bleeding omusayi omukazi nankuba. Why? It is because aina obusungu obwetumbizi. Canary bwagamba nti omukyalo yalina obusungu bwetumbizi. Mumanyi obusungu bwetumbizi ye omuntu nga asobola okubomulawo n'akwasa omutwe ebyo n'abiraba luvannyuma. Are we together? So Canary Mugume mu mawulire ge tulinawo akakasiza n'agamba ina receipts ne transactions ez'ebintu byonna ne messages ng'omugamba thank you oluvannyuma lw'okugamba nti yakubanga agambye ate gwe wamukubanga. So the question is ani yakubanga ani? Kitegeeza ng'obufumbo bwabanga obwa John Cena na Rembo. Fantastic.